Musumba waliwo abantu we bakwata omuntu omusango nga yatemudde oba yajjemu olubuto waliwo be bayita ba accomplice wabaddeko wayambyeko abo ba accomplice baba bayambi kati nze bwenkyawo obwenzi abanyambako abaagala okunyambako nyende mbata abakusendere wafe Masaka bakuyita kusenda kasita otandika emboozi nti Pastor Bujinga akwessanyu erimala awo manyo jidde mu lulimi lwa Lucifer luli yasooka Katonda teyagamba kozi babagamba nti temukomanga ku muti gwonna mu lusuku muno kati ogenda okuwaayo kali akadde ke bagambe mutate kwa kagaba onyonyole sitaani tebamunnyonnyola azze akimanyi amanyi ye mission yagimanyi kyovula beera agamba Yesu nti nno buuka malayika tezirikwata nga ali mu kyawandiikibwa agamba Yesu taata we kyeyayogera Katonda kyeyayogera malayika teziriganya oli akutandika mpola mpola. It seems you're happily married, but as I know marriage. You know marriage. Your husband is a busy man. Yeah, he's busy. Do you go out? Tandikirawo Katonda akuyamba otandika okwawula omwoyo ogumulimu. Byayogera aliwo omwoyo ogumwogeza. Tandikirawo mugambe ndi happily married. Era nsaba emboozi eyo tugikyuse. Toli ruudu. Bw'oba olina ky'oyagala, you fight not to lose it. Kati ate omusajja ffe batugamba bugambi laba ekyana mugamba sitandidde ennyuma wange teweyisiza bubi toyogera noono amulimu gw'oyogera naye ne Yesu yali tayogera na Peetero bwe yali agamba sitaani yali tagamba Peetero yali alibukinga mwoyo gwagala ogwogerera mu Peetero fa musajja munaakulaga ekyana nga yatalina maaso omwoyo ogumulimu gwe gwogera siye yakutute out ng'abasaaga kati afunye owuwo ate waliwo n'ali extra yamuleese naga but you can also chat ne Yesu bakimugamba ebyo byonna ebyo njabbi kwa bononvunamira kati naye bakulaga omukazi ono omulaba